nti ow'ekitiibwa President Museveni Yoweri Tibuhaburwa Museveni Kaguta omukulembeze wa Uganda eggulu likutegeezezza nti lize likwetegereza era Katonda musanyufu olw'okuba wasobola okukkiriza amadiini omuli eri abo abamukkiriza ng'abalokole olw'okuba nti wakikola eddembe ne libanga weeriri mu ddiini n'okusinza n'okusoma ekigambo kati olwaleero eggulu livuddeyo kubanga libadde likwetegereza ebigenda mu maaso okuva ku mwaka we wajjira mpaka kati wooli lizze likwetegereza oyo abeera Katonda. Katonda akugambye sooka odde mu kisenge kyo weekube mu kifuba wonna wonna woolaba wookyamye otereeze weenenye kubanga bw'oteenenya Katonda munyiivu naye kyova olaba nti yakwagala akuweereza obubaka nga bwambadde omubiri wabula omubiri ogwogera kituufu muntu naye munda alina Kristo era eggulu likutegeezezza nti weekube mu kifuba ku ffeeza eddako omusaayi teguddamu okuyiika kubanga buli musaayi oguyiika gubanjibwa Katonda ye nga ye era n'omwoyo gwo gye guli ebibi ebyagutuusaayo Katonda mwetefutefu okuwulira okwenenyaakwo akusonyiwe era ne ŋŋamba nti ow'ekitiibwa President Museveni Katonda akutegeeza nti labira ku mwana omuto taatawo bw'akwata omwana omuto n'amukuba kibooko omwana omuto tatandika kukyawa taata olwa kibooko wabula omwana amenyekera ddala ne yeenenya ate ne taata takyawa mwana kubanga omwana aba mwana we so taata ali ready okusonyiwa omwana we naye ate era ayagala batambulire wamu ng'omwana naye tadduka taata we ekyo kyali kitegeeza nti ku kaseera kano bw'wabaawo ggwe kuba oli muntu bw'wabaawo ebintu by'olaba mu mutima gwo nga byakwawula ku kkubo liri lye wajjiramu otuka okusembeza abakkiriza Kristo nga eryo ekkubo walivaako ekyo kiba kikutwala direct mu magombe kubanga mu magombe we wali emyoyo emijeemu naye nga nze mu kaseera ako njatula nti amazima googedde kubanga nze akugamba ebigambo bino ndiwo ku lw'amazima n'obwenkanya n'obutuukirivu. Katonda bwe yalabula omusajja ayitibwa Kezekiya ali kabaka ng'amulwanidde entalo amutuma n'agenda wa n'akuba abalabe kakati n'atuuka ekiseera n'ava ku mulamwa n'agwa n'amutumira nnabbi Kezekiya ye n'ageziwala ne yeetowaaza Katonda n'amwongera emyaka 15 okitegedde yawulira n'agonda kubanga yalimu embala yani ya Katonda kati Katonda aze okuntume ew'omukulembeze aba ategeeza nti alina embala gy'alaba mu mukulembeze mu mazima mu mwoyo ne mu butuukirivu. Export TV to the world.